Babi Television Uganda webale kubanga otambulira munaffe yona gyosinzira okubanga otuwuliriza akusana okutugoberera. Merry Christmas to you all yona gyosinzira okufollowinga Babi Television Uganda. Kazibwe Bashir asimatuse okufa oluvannyuma lw'okumala ennaku eziwerako ng'ali mu kkoma mu ddwaliro, era kigambibwa nti yali yaweebwa obutwa bamafiya oluvannyuma lw'okuma nga amaliriza mission ezamuweebwa abasajja bano b'omanyi abatamanya ngamba. Jjukira nti Kazibwe Bashir Mbaziira yasuubiza abantu be okubayiirawo omubiri mu mbeera yonna, naye ate bwe yatuuka mu Parliament n'addamu kulya musimbi za muyi wa musolo ng'azijja wa Museveni, era bw'atyo yalyamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olukwe oluvannyuma lw'okuweebwa omusimbi ogumu ku ogwo gwe yakolako Nice TV eyo gy'olaba ya mukulu oyo Kazibwe Bashir Mbaziira. Naye nga ye bamanyi bamafiya bano bamala okukozesa bye baagala ne basalawo okuggyawo obutaleka bujulizi. But anyway, naye nga akubyeko ku matu olunaku olwaleero, era nga ebintu bino waliwo munnamawulire omu yadde nga ngenda kubanga nkuwa kakiripu ko kawulire oba nkuwa eddoboozi ly'osobola okuba nga oliwulira, naye nga bangi babadde tebamanyi nti Kazibwe Bashir Mbaziira yaweebwa obutwa era nga abadde bubi nnyo. Naye kakiripu kano ekakakasa nti Kazibwe Bashir Mbaziira abaddeyo nga wabula n'abakozi ba Nice TV babadde abamu beebuuza mukama waabwe kiki yaba, naye omu ku bo munnamawulire akola ku TV ye n'avaayo n'ata ebyama nti Kazibwe Bashir Mbaziira ali mu ddwaliro ataawa. Katufune ndowooza eddoboozi lino n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo. Kazibwe Bashir naye mulwadde. Eggulo nina omukozi we gwe nakubiddeko leeri ku TV ye bagita kya Nice, naye n'aŋŋamba kituufu kasuku kuba era wali we nabadde ntudde agasejjirinya we gaavugidde n'aga Bashir we gakoze we gansanze nga bano bagamba owaayo omusajja mulwadde tali bulungi. N'enkuba bira abakozi be ng'aba basana bonna ne baŋŋamba nti bawulira omusajja muki mulwadde, so kati baŋŋambye omusajja mulwadde, naye abadde baganyumya nga bagamba bamuwadde butwa n'emmotoka eno waki vidiyo eddugala bweti simu oba byebyo nno bannange njagadde bategeeza omusajja mulwadde. Onakubidde abakozi be aba ne banga nti kasuku naffe tuwulira nti omusajja mulwadde naye tetumanyi gy'ali, batugamba ali mu ddwaliro naye tetumanyi gy'ali. Kati ab'oku TV ye bagamba mbu alabika okuba abeewala misolo Nsaala ate omwaka guggwako, naye nga ge nafunye from reliable journalists benneesiga obulungi baŋŋambye omusajja muki. But amidst everything omanyi ab'amawulire banyiigira Kazibwe, bamunyiigiramu ebintu ebimu bye yakola nga yugudda president bye baali basuubira si bye baafuna, including me. N'omusajja wa NTV yali munyiivu nnyo Solomon Kaweesa kabeere kyamagero naye yali munyiivu. So naye Bashir byonna nga tubyogera teri ayagaliza munne kufa, era tukwagala oli mulamu amidst everything. Sabayibe simulinaako buzibu era bwe musanga bwe mubuuza ne mga blood oby otya manyi yanyiigira naye ensegenze nyiigira n'envaako awo genda oba. Ndowooza ensonga muziwulidde bulungi. Kazibwe Bashir eddwaliro lyalimu ekyamazima n'abakozi bakozesa ku TV eya Nice TV tekuli n'omu amanyiwa jajjanjabirwa, naye nga ye mbu
yaweebwa obutwa. Mivuyo mingi nnyo gyazze yenyigiramu. Jjukira nti yakulira ekibiina kya UJA ekya Uganda Journalists Association, ekyo nno nga kitwala bannamawulire mu ggwanga lyonna erya Uganda. Alina emivuyo gye yenyigiramu era ne bye yasuubiza bingi nnyo by'ataasobola kubanga atuukiriza. Bannamawulire banne ne bagezaako okubanga munnaaye bamuleka, naye essaawa zino ataawa. Yadde nga n'ekyo kyaliwo, naye n'ebyobufuzi bye yazannya okufuna omusimbi omuyitirivu okulya mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olukwe. Kino nno kikulaga ki? Nti Honorable Sseggirinya naye essaawa zino ali mu mbeera y'emu nga Kazibwe Bashir gy'alimu essaawa zino, era tekuli n'omu ali awo yakkakkanya oba n'avaayo n'ayatula ekyama nti abasajja bampa pulaani bweti ne bweti ne bweti, naye kati baagala kunzita. Mpaawo yayogedde mazima, wabula bonna beefudde bakyesirikidde, wabula byo ebirwadde bibasika, bali mu malwaliro bibasika. Ndowooza Honorable Sseggirinya ye mulaba aweddewo, takyalina mubiri. Ekyamazima takyalina mubiri, naye nga bingi nnyo ebyekuusa ku byobufuzi, naddala okufeyiringa oba okulemererwa otuukiriza ezimu ku ezo mission Museveni ze yabawa okuba nga batuukiriza, okulemesa emirimu gy'ekibiina kya National Unity Platform okulaba nga kigendera ddala mu maaso, nga kw'ossa n'okulaba nga kitambuza emirimu gyakyo era nga bwe gitambula essaawa zino. But anyway, kyonna kye kiri nga munnamawulire oyo waayogedde nti teri muntu ayagaliza munne kufa, tubagaliza okuwona obulungi, weewaawo nga baatulyamu olukwe, naddala ffe bana struggle abalwanirira enkyukakyuka nga tussa n'okulaba nga eggwanga lyattu lifuna obwetowaze obwetongodde ku nsonga eza human rights oba biyite embeera